olunaku omwami ono ne yankwana mu butongole kandi obanyumize. Nalaba ekimotoka eky'abaana ne ŋŋamba yiyi omwana wange Jibu tavuganga ku kimotoka. Neyeebuzaabuza kakati akola ssente. Akasente kabadde ng'akampa nga nze nseeringa bakyala. Mujomba jo. Nino bwe yakola akasente ne mugaa ssente ezo nno nzaagala. Neyeebuzaabuza ne mugaa ssente nkoze oti. N'aŋŋamba neesuubiza buli lwenkola abaana bange nina obbagulirayo ekyokulya. Bebi awo we waŋŋamba akagambo era awo we nategeera nti yeggwe. Mujomba jo. Katonda anzijukidde Rebeka waabwe. Oyoyo bwana Jibu yoyo. Twala. Jibu atuza mu nsiko badna. Vuga tata vuga. Vuga Jibu banango ntwala mu nsiko. Amanya ina Kali vuga kali. Vuga. Beep. Drive. Ana nega dirija vuga oliraba. Esebo. For my friend. Sebe ene jetudda wa. Kubala bali eriyo. Yeri alaba. Yeri alaba. Yeri ayagala. Tugeza tuba tulina omuleka. Kumuleke atwale ejja ayagala. Jibu twale ejja ayagala. Tulame bulane. Abane mugera tusula mu kisaalu wabula. Be for real. Welcome back to my YouTube channel. Yes, bali mu tiimu y'ekyozi ne big team tutwala bubi. Buli muntu waddemba okulowooza nga bw'ayagala era buli muntu waddemba okubeera ku side ky'ayagala si bwe kiri. So today njagala omwami oyo ali mu bigere weekubemu mu mutima olowoozeemu nti essaawa eno nina baana ba musajja mulala oba baana ba mukazi naye abange baliwa. Kuba abasinga mwenna you don't give much reasons lwaki muwagira ekyoso ne beki okumenya obufumbo bwa munne. Muwuuza ssanyu kyemugamba essanyu mwagala libeere sayidi emu niza nti mwagala ebalansinge. Abakyala naddala mmwe muwagira mutya ono amenya obufumbo bwa munne. Engera Jibu kakati mukwano Ssekajja genda bulaayo dde ne bw'okubira paapa essimu abo abaana si babo. Omusaayi ogugwo gwe guli ewaajala ne bw'onootuula ne weefuula abiitabiita aliisa akola ki ebyo byonna oli ku byansi olina mu kwebonyabonya mu bukadde bwo. Abaana bano tobazaala batubeererewo nga tukaddiye. So cute. Olaba abo bamiiru. Jibu oyo omulaba essaawa eno talina kye yeesalirawo gw'omusalirawo. So munnange Ssekajja ku luno nze as a sister to you gye buva gye bugenda ewalungi tewaba wuwo era awo bw'oli banne kamasooke mbatangaazeemu. Omuntu alina amagezi si yategeera ate omuntu atalina tekitegeeza nti tategeera kyokka ate era omuntu alina amagezi aba ategeera ate atalina olumu aba takola ki aba tategeera. Me I'm happy for you when you're happy. Naate kigenda kungana kwogera mazima. Kakati omukulu Ssekajja okola ddi? Mpozi mulimu anniversary. Naye wai agamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa. Olaba Ssekajja bw'ositudde abaana abo
n'abo bali eri baagala kifuba kya ddadi, baagala mubiri gwa ddadi. Think about that. Yeah. Oyinza okuba munnange nga you have no choice. Naye abaana bazadde bannange mbanga mwawukanye, making nga sure, but actually we are not saying nti tewalina kwawukana. Life has to move on at the end of the day, but mwawukanya ate abaana be mwazaala. I thought she has one. Nempya bagamba abaana bali babiri. Kati akaana ako katunuulire. Olaba omwana ono nga bw'akaaba. Kati eri maama akaaba n'abaana. Ate bananga amaziga ago mabi naddala nga gali ku kituufu. So muneese kajja, don't be excited ng'omukyala. Be a man. Be a man at some point. Kubanga bino byonna oli bali bikozesa. Because what was the point here? Ekifo tekirina buzibu naye ate you cannot be excited okubanga mannange. Nze saakukyayuza ne Becky naye tokisussa nnyo bannaaye. Faamu amazima gajja twettira. I don't want to talk about these things again, but I'm forced to kubanga ndaba nga waliwo omuntu alina okusooka ofuna mu magezi ategeeremu. Just look at those kids. Negwe nekyoza Becky okujjako kaye we tugamba mbulaavu mbu. Omusajja tayinza okutwala abaana bonna. That guy is young. Omuntu ayinza okukikola ye musajja omukulu. Okitegeera. Ye kaakati ono mutabani wo omulaga ameeri nti ye ddadi. Kati lufuuli abaana bano abalala leero bakyusizza moreover a friend. Oddako awo n'olowoozaamuko bannange. Nange nno munaatu mugenda tuvumako kabufubi naye nga tubabuulidde. So at first I was angry nga ndaba your meeting kumbe kiri ngamba kumbe we are advertising the place. Kati ekifo mwongeremuko ka green. Nange ndiwo empicha eyo. Mwongeremuko ka green awo Pascal amuwune ku madaala. Kubanga at some point nabadde ngamba ono bamututte mu kyalo gyali excited. You know? So ekifo kyo tekirina buzibu. Emmere yalabise bulungi nnyo. Just that obuzibu obuli nti ono atijja nnyo ebintu ebirwaza ebimenya. Susan and Becky, it's good to be selfish at some point. Naye abaana bano bantu bangi bazaala abaana ne bawuka ne bakitaabwe. Tobateeka mbino nti sisinkana no etaatawo. Kati ogenda kwanjulira abaana abasajja bameka already kati abaana bameka bana mu bataata babiri. Kyokka olina owookusatu edda ekitegeeza tusuubirayo abaana abalala mu bataata abookusatu. Mwana gwe kyoze ne Becky ekitiibwa ky'obukyala oli mu kimalawo oli mu kyonoona. Okitegeera omulalu waba ali kukubawo nga yenna ali bute omukyala yenna amuyitako naye aswaliramu. Kati gwe kyoli mu tukola we are not going to accept it. Be happy, tetukwinako buzibu naye totutama already waswadde dda. Waswadde sweeti bannange, waswadde. Lengera omwana ow'obuwala bannange, lowooza ku mwana oyo bannange. Eri abakazi tuba batunyiriza tukolimira abasajja abo nti kale naye kasita azadde. Kyoza ne Becky oli mu kugira oli omukyala ali mu kolima nti naye kasita amuzadde omwana ow'obuwala oba jjazaala omwana omulala. Ebintu tutalowooza. Baanamu abantu mu nsi muno bali mu bonaabonera ebintu bye bataakola because their parents were selfish. Kyoza ne Becky wayimba oluyimba wenna ng'olaga ennaku okufa obufi. What happened? Wali ogamba wa single mother bubi nnyo era mbu single mother yenna gy'oyo oli muzira. Ffe tumanyi ze tulwana entalo kyokka ate gw'oyagaliza mukazi muno ba single mother. Tezibeera nkwezo, teguba mutima mubi. So
bambi tetukubalana kubanga ffenna emmere gye tulya tewali agulira munne n'ate ebintu by'oteeka mu midiya ffe abamu tetugenda sirika nga tulabye amazima. Ate nammwe abavuma olwokubanga tuli mugambako nja bavuma mwe muli basiru temulina magezi. You're so stupid. Ate mwe muli basiru nnyo to the extent ne bye mwasama temubitegeera. Tubavumemukko amagezi gadde. Konosa kuveringa muntu awadde opinion ye ate gwe noveri nomekita amanyo ne weefuula agala omutegeera. Mukwano ffe abamu twetegeerera. You know? Twetegeerera. So please bw'oba gwe wasembanga mu kirasi oba nga wakulembera naye nga amagezi amazaale toyina ffe abamu tulina. So kati mujje nga mutikka mpola ebinnyo gwe omanyi toli kwa sayidi ya Amiru bw'olaba nga byenjogera biwagira Amiru vaawo mwe mamazi. So bambi I'm just feeling sad for the kids. Kiringa ng'omusajja ng'awasaawasa abakazi ng'alina abaana batuuka ekisaana ne bibatama. Okitegeera bituuka ebisaana ne bibatama. So bambi Jose Becky bino introducing kids to him era bajja labyogere mama naye wayosa nnyo munsonyi mukwesa ekigambo bwa malaaya. You know, mu bantu abaana abo bagenda kulafu n'abakazi bagenda bibalangira gwe ng'oluusi tokyalinawo. Okitegeera naye abaana bogenda olekera ekifaananyi ekibi mpozi nga midiya banaagijjawo. Ne dizayina wamugamba atereezeemu ekigwenzi saakitegedde. Kyonna kiringa byenda toyinaawo wadde omuntu yabadde mu engagement ng'onyumye waki bakuwaddeyo budresi bw'oyambala mpaka embaga. Se bannange mukwano genda ositule abaana bo. Genda ositule abaana bo. Ebyo by'okola abaana bo bw'olina obbikola emikisa gy'ejja okole. Abaana abo bali mu kulabanga anka abaddewo abakuba ebifaananyi. They will never see you as a father. They will never. Genda bulaayodde. Okitegeera era reason lwaki jibu akuliko nnyo kuba kirabika obadde tuva waabwe ng'ewe wasuulayo oba tolya mmere weri. You know, ebyo bikola abaana bo sekajja. Ebyo bikole abaana bo. Abo abaana si babo ne bw'onoobakola otya tebajja fuuka babo. Situation yabadde yakubeera mwandirinze emyaka ng'ena kale twandikitegedde nti munnange yagamba yalaba nga talina wayinza genda ng'atidde abasajja ko ye kafuna omuntu amumanyi. Naye mwenna mwafoojingaga story ag'ekisiru waliwo gaayina nnange oba yawandiika Jose Becky. Naawe kankuyiseewo musajja gwe oli musajja alina amagezi agawandiika oluyimba. Naye toddanga ku musajja munno ng'oyagala kusanyusa mukyala. Nengera videos olumu mba njagala nzikole naye nempulira nga it's not worthy. Kambuuze mulaba mu recordinga eno emmere. Bana yakayiseemu nansonyiwa nange ndi muntu nyiiga. Mu recordinga emmere. Kati mwagala tugamba singa mwali mwagala tukakasa nti Amiri yali akuba omwana oyo ne mulemwa n'okwata video. I saw a video ng'agamba yamukuba ku show era musimanya sekajja ye yasirisa. Omanyi ki yali abatabula. Ye mama n'amukuba ne mutakwatayo video ng'amukubye ennyindo egeze oba ettama ligeze. Mukwano kize. Sibalaayi kituufu eno video sigenda kuddamu nze kwogera ku bintu byamu. Naye nga ggwe buli yenna ali yayeeyogeza. Ffe ensonga yaffe ekitiibwa kya bukyala. Ate nzira mulekerawo comparinga Rema ku ono. Rema she cannot stand that low. Mama nnyabo. Bwenzi Pro Max. Mwenna mugenda mu yali gayino olwokubanga gayino mumanyi abeera ku muzaazisa ate ng'ono yalina olubuto. Are you out of your mind guys? Banenze nja bavuma. Ate mu ngende empola. Simanyi kuyomba. Naye nja kuyigirako mmwe abajja ne muguma buli awagira Amiri. Sitakuwagira Amiri okulwanira ekitiibwa kya obukyala. Ekitegeera. Kati mbabulira ne bana abawala abeetunda ku kkubo. Jose Becky.
bakusinga kinene gwe wayolesezza nnyonnyo watadde eri watukubye nnyo obwenzi mu maaso bali abaana tolina bujulizi kuba tewali abatimba naye gwe bannange kaakati munnayise kajja enokundi ebaddeeyo naye entagala ne bw'onoosanyusa abaana abo essaala ze bakusabira ku 100 ojja kufunako 1% n'okufuna less than 1% ng'omusisayo okugula erigulaajana gwagala by'okola abaana bano kati naawe ekyoza ne Becky bwe guba mukwano gwe gukuzibya amaaso this guy agendera kuzaalamu era akulekewo agende ewala olobere single mother mu basajja 3 oba munfuna so bambi mubeereemu let us be fair mwabavuma bannammwe ku peegi zaabwe musinike mpola amannyo essimu yange channel yange beerako oba tobeerako don't comment if you don't want to don't like don't subscribe okitegeera mubeerera bulungi